nti nsanyusa okubalaba naddala bakulembeze bammwe kubanga wano we bakulidde. Erimu ku mawanga agali Nigeria n'abayibo. Abantu abasinga Chinua Achebe bamumanyi nti ava mu bayibo, muwandiisi mukuukutivu. Abayibo abo bagamba nti omwana bw'ayiga okunaaba mu ngalo alya n'abakulu. Makayasi Mpuuga yali obwami nga muto. Envudde ngamba nti seetaaga kumwaniriza wano. Amubuuza nti obadde obulidde wa? Kojjange ono kyenyinza okumubuuza. Jjajjange eri ennakawa okumulaba tabwamulaba tamugamba nsanyusa okukulaba, mugamba obadde obulidde wa? Kojja obadde obulidde wa? Mukyali kibiina kito, kibiina kijja. Awo nno mutandikirewo okutulaga emiramwa kwe mutambulira. Kye tubaagaza kwe kutandikirawo okutulaga ebiruubirirwa ebinaatugasa. Omugole anaafumba oluva mu kisenge ng'abuuza enkumbi n'ekisambu. Era muwulira bwe mbadde ntandika mbagambye nti ebyawano mubimanyi. Era ndi musanyufu bwe mpulidde ng'omugole ono abuuza enkumbi. Mubakanirewo n'ensonga z'emabuguma. Mutandikirewo ku nsonga za Buganda Ssemasonga 5 nga n'embooge tennabuguma. Oyo ye mugole w'ebyobufuzi anaafumba. Kubanga abagole, omugole taagala kuva mu kisenge. Waliyo abataagala kuwulira kino, naye amazima gali nti Buganda bw'etereera ne Uganda etereera. Ensi eno Uganda erimu amawanga mangi, era nsanyusa okulaba abava e Kasese, nsanyusa okulaba abava West Nile, abava e Teso, nsanyusa nnyo okubalaba abava e Bugwanjuba. Kyokka naddala bwe muli bannabyabufuzi kirungi ne kivaayo obusimbalaala nti Buganda gwe musingi ogwazimba ensi Uganda. Yanjula abantu omulamwa gwagugyeeyo. Abaganda abeeru bagenda okujja wano mu kyasa eky'e19 ng'ebyobukulembeze Buganda yabimanya dda. Ekyamazima ebyobukulembeze Uganda yabisookamu amawanga g'e Bulaaya mangi. Abantu bangi tebamanyi nti ensi zino nga zi Denmark, zi Holland, zi Bubirigi, nsi nto nnyo bwe ziti. Bakiraba nti
bwe bafuula obwakabaka bwa Buganda ettwale lyabwe kyali kijja kuba kyangu n'okwezza ebitundu ebirala. Era y'ensonga eyasookesa Abangereza wano mu Buganda si lwakuba baatwegombako kirala, baatulaba ng'ebyobukulembeze twali twabitegeera. Bwe muzze wano ndowooza mulabye Bulange ng'enyirira bulungi, naye Bulange eyo ne bw'ogisiiga langi ne bw'ogiwundako nga bwe baagiwundako ebika byaffe awo n'ogitona, tayinza kubeerawo neewangaala ng'omusingi guli yegeyege. Kyenvudde mbasaba mutandikirewo okutulaga we muyimiridde ku nsonga za Buganda Ssemasonga ettano, era kkojja weebale kukijjayo. Abasinga abali mu Democratic Front mwava mu NUP, si mwenna naye bangi mwava ku NUP nga nsookera ku kkojjange. Uganda tuzze tulaba ebibiina ebyenjawulo. Uganda National Congress yegatta ne People's Party ne bakola UPC ne bagikwasa Obote. Obote noti yali mumanyifu kubanga baali bamulonze mu Legiko. Legiko ye parliament yateekwawo Abangereza erimu bannansi. Obote yaveera mu kuba era amanyi okwogera ne bamuwa UPC wano mu 61. Emabega mu 58 oba 54 DP yali etandise. Ate ne Kabaka yekka nakyo kyatondebwawo nga tugenda okwefuga. Nga tugenda mu kalulu ka 1998 abaali bawakanya obukulembeze bw'Obote mu UPC batandika UPM. Era bo batunulya bonna baali ba UPC. Naye President Museveni agamba nti yali wa DP, simanyi bulungi. Agamba bw'atyo. Kaakati UPM yafuuka NRM. Atakiraba mpozi nga mwana muto. N'olwekyo ebibiina ebyenjawulo bimerukawo mu nsi nnyingi. Olwekyo kye tubanoonyaamu mmwe bannabyabufuzi munaddala nga mmwe abakyali abato ng'ekibiina by'ebyobufuzi eby'ekisajja kikulu. Ndabawo abakyala bangi wano abeegwanyiza ebifo. Enjogera y'Abaganda bwetyo bwegamba, tewaliyo kigamba nti ya kikazi kikulu, kisajja kikulu. Kubanga mujjaga muno omusajja musosoze. Twagala byabufuzi bya kisajja kikulu. Tusaana okwewala ebyobufuzi eby'empalana. Lwaki owala n'omuntu nga tali mu kibiina kyo? Muganda waatajja waka ku Ssekukkulu oyo asaana okuboolebwa n'okuvumirirwa. Naye ebibiina by'obufuzi kibadde kibiina ky'Abaluganda abazaalibwa okumu. Tusaana okwewala ebyobufuzi ebyokwevuma, ebyokwerangira. Tetwagala ebyo byabufuzi nti kuyisaamu bantu gaali, tebiina kye bitugasa. Kye twetaaga oba ekibiina kipya mutubuulire bye mugenda okukola ebitugasa. Abali mu bibiina ebirala nabo batubuulire. Kambabuulire bassebo ne bannyabo. Abantu be mwogereramu bategeera. Era bejjiramu eby'omugaso. Oyinza okubalimba leero n'enkya n'oleeta ekirimbo ekiwanirira ekirimbo ekyasooka. Luli n'ofunayo ekirimbo ekyokusatu ekiwanirira bino ebibiri, naye kizibu nnyo okuleeta ekirimbo ekyokuna. Ebyobufuzi ebinaatujuna nze mu kulaba okwange byebyo ebitambulira ku miramwa egikuza ensi. Naye bino okweraliikirira nti ono avuddeyo nazze n'abantu bakyuka. Abantu bava mu byobufuzi ne babiviirako ddala bakoowa.
naye emiramwa gyo tegikyuka era egyo gye gisaana okuzimbirwako ebyobufuzi mu Uganda egy'ekyasa kino ne DF bwe tugyagaliza etambule. As a young party, the first aspirational pillar is about our heritage, with the king as the incumbent king as the head of that power and the federal system of government. The third aspirational pillar is about protecting our land and the borders of the kingdom. Health, education, creating jobs, and developing talent. And the fifth and last aspirational pillar is about the unity. Uganda is a nation state with different sub-ethnic groups. People followed. DF is a young party with experienced leaders. Very beginning where DF stands with regard to overall kingdom interests. Because the kingdom of Buganda is a constituent part of a country called Uganda. The rule of law. Secondly, good and efficient governance. The fifth is economic empowerment. What are the policies that are going to cater for the economic well-being of the citizens? The fifth is public infrastructure. This includes roads, water. Many times people don't talk about water, but it's so essential. Electricity, telephony. At the national front, I'll be very pleased if the DF can articulate all these issues from the very beginning, not later, but now when you're just starting. Mbebaza nnyo okujja. Ekyamazima kujja neewuunyiza. Mbebaza nnyo okujja. Ekyamazima kujja neewuunyiza. Kubanga DF mbadde nkimanyi nti weeri. Era mbagoberera naye omanyi bw'ogoberera omuntu ku TV mu mawulire naki ne bw'obalaba nga weebali bennyini kifaananyi ofuna kirala. Kati bano basemyalo mbadde simanyi nti basemyalo bakulidde wano. Semyalo akulidde wano naye okuva eyo mu nkoba za Mbogo nawe yonna nga tuli nabo bonna. Mbadde simanyi nti ali mu kintu eri akivuga. Naye n'okulaba nti nno musimbyewo abantu bano bonna ekyo mbadde sikisuubira. Kale bannaaye nga bwe mwesooddeyo mbagambye nti ebyobufuzi si kazannyo. Temutuyiwa enkeera kabaka ne mumwegaana oba ne mwegaana bannayuganda okutwaliza awamu ng'ebibaluma temukyabiriko. Abawagidde mmwe abakulembeze ng'obudde bwakakya bwe muli kikola muliba mubamenya emitima. Tukoola buli akwatibwako mu byobufuzi. Situwagala miggo, twabyogera dda, situwagala miggo, situwagala masasi. Situwagala kusikasika bantu ngoye, kubajja mu ngoye, kubabongola mannyo. Omukyalo oli yeesimbye ludda wa gwe baakubye ejjinja. Nakawa, aba DF bakoze olukiiko e Nakawa. Bamusanze ava waka wuyo nakandika face mukolaba kalungi bode bagala kuono. Tetwagala ebyo ensi tugiryako makoola twagala mirembe. Ndooza nkome wano mbagaliza obwaguzi. Abantu bye mwogera babiwulira ate bejjiramu. Mmwe mutubuulira emiramwa abantu bo basalewo oyo anaabajuna. Tubaagaliza obwaguzi Katonda abakuume.